Omutalo ogw'abantu beeyongedde obukambwe batwagaza mannyo ga mbwa. Baliyo abantu bakulira mapeera. Mutadde mu kayimba kamutasabala hatali. Soko kwatuli. Abantu ku mutala beefuddira b'ekitalo. Food for the soul. Kyeyantuusizza. Obwedda nkulinze nga nkulaba nfunyemu n'agoogera food for the soul sitalina wendiisa olugambo olulekedde sira pulaisi lulimu neddubu baagala tubeere n'amannyo gambwe nina kufuna spare tools kasiku byonna birirozio ononinge wafuusa essomero ebyokulya abo bonna obalaba bamaze kyaggulu olaba Hassan Jerere wenjogera ya plan di mulekwa akubye ku matu afunye kumanya agogera omukuza plan di mukuza Kasuku amuletedde ku KFC abeere ng'alyako amukulisa akabenje ate n'okwebaza Katonda okumuwa second chance. Munnange batona si buli afuna akabenje nti munaamala nadde engulu naye tuba tulina okukyebaliza Katonda nti yazze engulu kati n'okwogerayogera yadde ng'akyalina ebisago era nga wawuliddaawo nti amannyo bagenda muteekamu mapya amannyo gaakoseddwa yamenyeseeko ne ku kibegabega byonna. Tusaba Katonda amusaasire aterere bulungi bamujjanjabe obujjanjabi aterere bulungi ate no ne Kasuku naye akoze omulimu gwe kubajjukira ntamala emirundi siniya we yali afa yakwasa Kasuku Junior namuga nti ono mwana mukukwasizza era Kasuku ye mukuza wa Junior ne bwolaba afaayo ennyo ye mukuza we munnange naye akoze omulimu ogw'amaanyi abantu batono nnyo abasigalawo nga bazaddewo bavuddewo naye munne Junior abantu bamubeereddewo ate nga ne brother we omukulu naye azze bambi n'amulabako yedde nga bamugoba mu family ye bamugoba mu kika n'ebirala bingi nnyo bye mwalaba ebyahapeninga naye munnange omusaayi gusigala musaayi azze naye mu ddwaliro n'amulabako alaba embeera gy'ayitamu munnange ngenda bba mukulagakawo kati ate tweyongereyo. Tata Junior omulabe munnange embeera gyali embeera kati erongoose badde batugambye okuva ekiro nti embeera mbi naye basawo bakoze mulimu mulungi kati embeera eterere kakati omusanze ali mu mbeera ki omusangidde abadde akutegeera abaddetegeera bulungi sanze agenga gundi ekiseera kiri ekyajja ekyabadde kimu ng'akivuddemu kati nga ali muri kabali abadde akozesa abasawo bagambye manyi galiko obuzibu naye tusobole enkya bajja kulaba ekyokukola. Abavubuka balinya nnyo ebivuga booda ng'ezo nga ababavuga baova sipiidi ng'oyinza mugamba ki? Booda ezo bannange nina kyenyinza kuzoogeramu naye singa wabaawo entambula endala etali booda omuntu yandyewaze nnyo booda kubanga booda teziri organized abavuga tebamanyi oli agivuga mu nnaku bbiri mu kyalo najja n'avugira mu kibuga ate kakati tebalina stage babaleka ng'abatakisi
bakyabanoonya basaabaze ku nguudo, bw'alengera omusaabaze ku sayidi endala asala busazi. Kakati yaba bagwajja omutomera oba osiba naye yagenze kufuna ki? Kufuna pasenja ki? Sezirina ku nti osinga kisobola okwewalika kandi ewaze nnyo boda. Gwe taata mukuuma gwe balekawo era obadde olina okubaawo wano. Kituufu bateekwa kuteeka obuvunanyizibwa bwe butusigaza alina okubeerawo, naye nga nsanyuse nti ono ye mulwadde akyalikiko okujja nokusanga ngaalabika bulungi bwati oddayo nga naawe osanyuse. Bamusiibula ddi? Kinaavamu ffe n'olwaleero twandizeeyo naye nga oluusi yeetaaga okubeerako n'abasawo wala 48 hours kubanga omuntu afunye accident akyuka mumuyinza omulaba nti ali bulungi naye ate nga oluusi yafuna internal bleeding n'afuna n'omusujja n'abatabukako ate ekiro ne muvanga mulina kumuleeta. So it's better okumala 48 hours then abasiibwa ne mujja. Amiina, katumusabire munnange ate. Namwe mwewale nnyo okujja. Amiina. Wala mulaga omukwano. Amiina. Kana tumusabire. Amiina. Naye bwe yeesabira. Okay, amiina. Abaganda bagamba ekkumi terikyawooma yadde nga Junior ab'ekika bamugoba ne bamuwerekereza ebigambo ebinene ne bamuwerekereza ebisapatu ebingi. Ebigambo byali biyitirivu nnyo. Munnange muvuddemu abo abalina emitima emizadde ne basobola ate okujja mu ddwaliro okumulabako okulaba embeera gy'alimu nga kw'otadde n'okumuwa ku buyambi mu ngeri emu oba endala. Kizzaamu amaanyi, kya ssanyu ddala. Era tusabire omulwadde atereere era munaye nga taata bw'agambye nti omulwadde wa accident tategeerekeka akyuka mu buli ddakiika era munnange kiba beta n'agira ng'asigalako mu ddwaliro n'agira ng'abeerako mu ddwaliro ng'ali mu mikono gy'abasawo ne bamuwa ku treatment ne balaba engeri gy'agenda okureactinga mu ngeri emu oba endala. So nga bwe tusaba Katonda amusaasire assuuke atereerere ddala. Munaye nga tubudde ku nsonga za Junior eno biwoobe mazigana biwoobe ewa Zack Maya nga kw'otadde ne mukyala we Sinta. Mu mwaka ogwa 2023 nga ba aviator bakamala okukola emikolo gyabwe ne Zack Maya ne Sinta munaye bakyala ne basuubiza abazadde nti bagendako mu bakole okwanjula nga kw'otadde n'embaga. Later on ne bafuna olubuto okuzaala omwana waabwe ndowooza emikolo giryoke giddeko. Munnange wenjogerera omwana abadde yakaweza emyezi 6 bwe giti ne bayawukana. Abazadde mu comment section bagamba nti postpartum depression kizibu okulekawo obufumbo bwo batono abasobola okukitegeera kuba n'ekirala nti ebiseera ebisinga omukyala kasita azaala laavu gy'abadde yalina yonna eri omusajja agizza ku mwana oluusi n'abeera nga ku musajja tayagala kumanya n'abeera nga omwana ye yasigadde okubeera buli kimu kye laavu ku musajja n'ekendeera n'ekyova olaba nga abatali bagumu laavu emala neggwawo era n'ebirala bingi ebigenda byogerwa nti singa aviator teyazza Mina Uganda era nabo kyandibadde bwe kityo nabo laavu yandiweddewo kuba gye mukoma okubeera mwenna mwekwotinga ensobi luli mubadde muli mu laavu ya babiri kati mubeera mufunye laavu ey'abantu abasatu nga muyingiddemu n'omwana ate ng'omwana abeera Zakumanya ensonga aganye okuzoogerako naye Donias alese buli n'omukakali era ngenda mukutayakawo mundi era bulijjo mukyala atula musobi nga baneena abeera balaba buli kiseera mbu kyekiwangaaziza laavu ya Mina ne aviyeeta okubeera nga paka nakati bakyali bonna naye nga abantu laavu eyonge balumi nnyo yadde abamu bagamba nti nno baalwawo dda bo bagiraba nga laavu eyo terina lugendo naye abantu abo nga beeyagadde ku mutala guno beeyagadde outing ziba zikoze ebirabo ebya buli kika babikoze buli kimu bakikoze
Keya yaliwo mu kuzaala omwana waabwe asooka sayidi zombi, omukyala nga mwana asooka n'omwami ye mwana we asooka, buli muntu ng'abeegomba ne buli muntu yeebuuza what went wrong, ki ekyaviiriddeko okwawukana. So n'abalala bagamba nti ateekwa okuba nga Barrister Timo ye yabireeta oluvannyuma lw'omukyala oyo mbu muwakuzi wa ntalo mulungi ate yeemanyi bw'alinamu kasente tagambwako. Munnange yagenda n'alinnya ey'amagye n'alumba Barrister Timo. Barrister Timo muno mwatanywera guteeka n'amukola live namba n'amuvuma n'amusesebula n'aggyayo n'ebyama. Kati abantu baalinda oluvannyuma lwa Barrister Timo okuvuma omukyala oyo ne balinda Vibes Yugi ajja awulirize mukyala we. Munnange Vibes Yugi naye yasirika busirisi ne bagamba nti omusajja tategeerekeka, obukkiriza otya mikwano gy'okuvuma mukyala wo, ne bamuvuma ne bamuswasaza bwe batyo ne bamusesebula n'otavaawo yedde mu public okumuwolereza. Abamu beebuuza y'omukyala ki ekimuwakuzanga entalo, lwaki omukyala awakula entalo, n'ebirala bingi ebigenda mu maaso ebyogerwa. Abalala baga nti omukyala recently emabegakaawo yazzeeyo Uganda n'omwana ne tumulaba ng'asayininga ebyapa, kigambibwa mbu yajje Vibes Yugi ku byapa. Y'ensonga lwaki olunaku olwaleero Vibes Yugi avuddeyo n'apostinga ng'agamba nti it has ended in tears, basigaza kimukuza mwana ne maama. Mwana ng'anyuma okuza nga muli abazadde ababiri, mwana ng'anyuma okuza nga muli abazadde ababiri. Kyanaku ddala kankwongereyo munnange weewulirireko opinions z'abantu, kuba Vibes Yugi aganye okubinyegako naye egava mu nkuba agava mu nsonda era abalina kye babimanyiko babyogedde. Weewulirireko. Ndi fit. Kakati ndi ku live nga olina post gye wataddeyo ng'olaga mwayagala ne mama w'abaana. Osobola tutangalizaamu kaawo? Sigenda byogerako ddeno. Sigenda kubyogerako ebyo. So post yabadde serious oba like wayisizaamu just buyisa kulaba kiki tuvaamu fe ab'omugambo? Simanyi naye post eri ku page yange kati awo. Simanyi naye sigenda kubyogerako ebyo just. Akitegeeza like mumaze ebbanga mwayawukana kozi twalako omukyala ng'akomyewo Uganda era ne bagamba nti nno yakujja ku kyapa ate nga mwali ku babiri. Kutadde ggwe ddeno. Kale. Ensonga Kasene naganya okuzoogerako ku live, ganya okubako kyazoogerako naye nga Donias yamumanyi bw'atanywa oguteeka bwe naamuggyeeyo amwogedde mu Kasene naye yabaliga n'ebirala bingi ogenda bo byewulirirako mu maaso awo. Kikumbe kagenze kwebaka ne bammalaaya omukazi n'anyiga n'akajja ku mpapula eza kampuni kati naafunaawo omuntu eyamugata ku visa ye. Omuza Kamala naye ali ku famire visa nga bamugata bugata kati wamutunuulira ng'ayasamirira ensonga za visa oyo nga polisi ya Dubai yamukuta oyo alowooza asobola okusigala mu Dubai tasobola. Naye kakati wewa sitanti sakamanya kiki ekiba kimugosa sitanti okupostinga mukazi we nti baawukanye. Alimba naawe alina kyayisaawo amanyi omukazi amulekawo alinnye levo ate n'ekirala Zakamaya agolaba oyo alina boosi we gwe yayagala awo eyali alina kampuni ye mu kampuni ya visa ye yali alangira naye nga yakabbi era yafeera nnyo abaana oyo omukazi Zakamaya yamwaga. Tuluddeko kuno ku mutala naye eriyo abantu b'olaba n'ogamba mashallah denna eddungu linyuma ng'olina true love n'omuntu okira naye mpulira obulumi bambi nzijukiramu nga batravolinze afunye n'ekadaama ne ngamba bambi Allah weebale ku blessing banayinza nnyo abantu nga baakayenga omukazi yali amwagala okitegeera era Zaaka nze kyemumanyiko abadde respectinga mukazi we. Naye omukazi yena gyaba okubeera ne ssente n'okubeera n'ebigurupu by'abakazi obuvumu bwe tebugenda kuwangaala. Kale omukazi abadde ng'ageeza Zakamaya nti Zakamaya afuluuta
simanyi Zaaka Maya akola biki. Zaaka yavuddeyo n'akuteekayo postation nga yeetamiddwa. Jjuka oli yayomba nnyo. Nze bwe nawulira nga gundi oyo agenda mu UK ne ngamba kanninde balaka batulavolinga bonna amaanyi ne ganzigwa. Omukyala nga mulaba munyonyi agenda yekka. Bannange naye mpulira nnaku nze nkubuledde notoyinza kufuna wano. Mama Shalom n'akomawe. Sokolindeko. Tunyumyamu lwaki oyagala nnyo okukambwa nze omanyi naawe saagala kale tugeze n'ofunayo omuntu woddenwe oba ne tukola emikolo ne tukola deno mpulira bubi nga mwawukanye naye kapene ennumye ebadde tejja kuwangaala twagirabirawo dda deno kapo y'okuddungu kuno enyuma ng'olina emunno musula mu katanda muyita pepi banange kale kandeke n'abalala naye I feel a lot of pain. Ebipya bijja kweyongera okuvaayo naye nga abalala bagamba nti omukazi olw'okuba alinamu ku ssente alina pride y'amaanyi yeematira yeemanyi kuba n'ebigambo bingi ebyafulumangayo nga bigamba nti omukyala nti Kaseenene ali kuvuza ya mukyala Kaseenene yafumba nti omukyala yawasa Kaseenene omukyala yayogera ewaka omukyala yaboggola omukyala yalagira omukyala alina amateeka mangi omukyala ali principled n'ebirala bingi nnyo. Abalala bagamba nti ebiguruupu by'abakazi bye biremesezza omukyala obufumbo nti omukyala alina ebiguruupu by'abakazi bimuteekamu ebigambo bingi ebikyagenda mu maaso naye nga byonna ngenda bigattagatta mbikuleetere. Nyongera okujjukiza Jana Airport Pickup tukola airport pickup services zaffe nnungi emiwendo gyaffe giri wansi ddala muneesige mbatambuze ku layisi emiwendo giri wansi ddala. Tulina free wifi tulina n'ebyokulya tulina Ramadan discount mwenna abaana bakoma out Ramadan tulina Ramadan discount muneesige mbatambuze ku layisi jangu kwa WhatsApp twogerezeganye tuteese tuba tetusobola kulemererwa ekikulu kujja kwa WhatsApp tuteese ensonga ziba zakuteeseganya tuba tetusobola kulemererwa jangu bookinga Ramadan discount ekyali kugenda kisanga Masako kugenda mitwalo 15 Jinja 15 Mityana 15 kugambe Kayunga mitwalo 15 kugamba emiwendo gyasse mujje banaye tutambule ffenna mujje mu bookinga obudde bukyali Ramadan yeweddeko mwabagamba nti ebbanga likyali wala ebbanga likyali ppanvu sinaba kufuna tiketi baddiya tiketi tujja kuzirinda abawala ennaku zino abaana tiketi bazibaweera ku airport gwagamba nja bookinga amaze okufuna tiketi ku airport watya tofuna wifi ojje ku airport obeere stuck mazima ddala abamu bagamba nti ku airport waliyo bus baddiya ku airport teri bus teri boda teri taxi yadde so bye babagamba waliyo bus eziri zitwala abakozi ba ku airport si baana bava bweru si basaabaze si bantu ba bulijjo so mujje mu bookinge ng'obudde bukyali embalinze ate nga n'ekirala nebaza mwenna abalabye vidiyo yange to the end ne mulabula nga temubusikipinze mikono ndi musimusa Katonda abo bye musinga okwagala Ochano Media ko kyali subscribe for more updates.